ono alumye jiko n'agamba togenda kunzizaayo Uganda, togenda kubanga ondiportinga, tekijja kusoboka. Bw'oba wandeeta gumate ekyo ogumire ebyo ebivudde mu kulonda. Bwe twogera bwetu twogera kwani? Twogera ku mwana mulenzi da hitmaker, mwana w'omwami, mwana w'omwami Rabadaba eyayimba kana akayimba olinga ekinyi ekigudde mata nteesa nze naawe tujja keesa ozikwasa yesa nze wendi kasitoosesa okitegeera. Oyo gwe twogerako tekako ne mukyala we Naalongo omukazi w'omugenzi AK47 ebyabwe tebigenze bulungi, bali mumpi kwekuba amasepiki kwasa amasowaani kwerangira buli buziina. Amanya yenze Shila Adita, subscribing ku YouTube channel yange, teka ko comment josinga okwagala atera ngo kimanyi tegenda kubanga ekozinga eri omuntu yenna omulala akomentinga beranga otwekumirako ng'okwata kade ako akali waggulu so that buli video gye tutekayo ebere kutuukako bulungi nnyo muganda wange wabulanga atenze mu ddoboozi. Amanya yenze Shila Adita abeekumiddeko ku channel yaffe olwaleero tulina Nantongo Proscovia nga ali mu ggwanga erya Saudi Arabia ne tuba ne Joyce agamba ali agamba anjagala nnyo nange nkwagala nnyo Joyce ng'ali mu Saudi Arabia, wabula ng'ate tuyinawo Sarah ng'ali mu Saudi Nakayemba Sarah ng'ali mu Saudi Arabia webali twekuumirako, ng'ate tuyinawo Maureen Nafula ali Kenya webale kwekuuma ne tuba ne Namboze. Oyo no Namboze abawa Kobe abeera muganda wange tweddira Kobe Namboze wawuli mu Saudi Arabia enkutumiddeko muganda wange, wabula ng'ate tuyina Jackie ng'ali mu UAE na webale twekuumirako webale kubanga otulaba, wabula ng'ate Farida Rayani webale kubanga weekuumirako enkwagala nnyo, wabula ng'ate tuyina Shalo Shukran Shuk ng'ali mu Saudi Arabia webale nawe kwekuumirako, wabula ng'ate tuyina Namukulu Jessica ali mu Saudi Arabia, Namakula Jessica ng'ali mu Saudi Arabia webale kubanga nawe otwekuumirako enkwagala nnyo. Sisi ali mu Damam nkutumiddeko, Katende Ruth ali mu Saudi Arabia nawe nkutumiddeko, ali mu Najira nkwagala nnyo ne Lydia Nakidoyido nawe nkwagala nnyo webale kubanga otwekuumirako. Tuli mu mboozi ya mwana muwala Rabada, tuli mu mboozi ya mwana mulenzi Rabadaba, teekako ne mukyala we anti ebikonde byavuze dda batandise okubanga beerangira oli agamba nze wandeeta Kyaggwa, oyo nno nga ye Rabadaba agamba wamuleeta Kyaggwa tayinza kubanga akkiriza okumuzayo e Uganda. Kola ebintu byonna by'oyagala naye nga tomuzizaayo Uganda, woba oyagala kwawukana mwawukane. Kino kitegeeza ki? Obubaka olwaleero ngenda busindikira mwenna abaana ab'obuwala jona luli kasita obeera ne ssente n'olaga omusajja nti nno olina ssente, n'olaga omusajja nti osobola okubeerawo bino by'oba osuubira. Omusajja tagenda kujja gy'oli olw'okuba nti oli mulungi, omusajja tagenda kujja gy'oli olw'okuba nti nno gwe yeetaaga, agenda kujja olw'okuba akitegedde oli capable, oyina ebyo bye yeetaaga. Abasajja b'ennaku zino tebaagala kukola, abasajja b'ennaku zino badipendingikira ku bawala, abasajja b'ennaku zino bakuuzi bakuula abakazi. Omusajja abeerawo n'anyirira bunyirizi ng'alinda mukyala amutegula. Imwe abatafuna chance kutambulako mu bifo byanjawulo ebintu nga byo mbyogerako oyinza okugamba Adita asaga. Abasajja bangi nnyo abali eyo ng'omulimu gwabwe gwa kwetunda. Ennaku zino abasajja beetunda. Ate wekijja mu music industry ya Uganda bonna abayimbi abasajja abasinga beetunda ku baana ab'obuwala batya. Akola gwa kwenyiriza n'alabika bulungi n'abeera nga alinda mu abawala abayaayana okufuna abalenzi abalungi. Ye n'akeera ku makya n'ayambala bulungi, ne yeekuba akawoowo akalungi, n'agenda mu jimu n'akola omubiri omulungi, ne yeewola engatto n'abeera omwo mu kiraabu ng'alinda mmwe abaana ab'obuwala abaagala abasajja. Era ng'akimanyi nze kasita njagalayo abawala bange nga 5 nga mbategedde balina bizinesi zaabwe, balina ebidduka, nze ŋŋenda kkanya maanyi ga kisajja. Ekibaleeta gye tuli kuba bakimanyi ffe tuwagala kwegatta.
yes twagala kwegatta twagala mukwano ye ajja nakuwa omukwano nga wakusaba ebyo byayagala so kati kino ekintu abasajja bakyeyambisa nnyo ne bajja erife abawala abali desperate nga akiraba sente oyina buli kimu okina n'ekyo weetaaga kusetolinga n'atamanya nti nno aba akuzanyidde kazanyidde ku mutima gwo wabula naye aba ayagala kubaako kyayisaawo ayagala naye abeere bulungi Rabadaba tukimanyi nti yakolako embaga ebbanga eriyiseeko emabega emyezi egiyiseeko emabega wabula nga abantu baavaayo bangi nnyo ne bawooninga Naalongo ne bamugamba Naalongo wafumbirwako dda abaana oyina sente oyina lwaki tobeera ku ekyo n'olabirira abaana bo obufumbe essaawa zino obwagazaaki omusajja Rabadaba takwagala Faizo ayagala sente zo Faizo mukuuzi olwedde ayina omukazi n'abaana nga bali London iggolowooza agenda kukwagazaaki eyo gye baamugoba e London baamugobayo lwa nsonga omukyala yamudiportinga bwe yazaalamu omwana ne bamugoba essaawa zineno ali sitaaka mu ggwanga Uganda ayagala abantu nga mmwe abali e Bulaaya abakozeemu ku ssente era naawe omutwale kakati nno Naalongo teyawuliriza n'ayogera ebigambo bingi nnyo ku intaneti obutambi bwe ne buyitingana nakuba olukuŋŋaana lw'abannamawulire n'abeera mu scandals ez'enjawulo n'abeera mu bavubuka ab'enjawulo bagurunedi nga bonna tobataliza kwe kuli okufulumya obutambi bw'obuseegu odiozi z'obuseegu zonna kwe kuli okwonoona ebitiibwa by'abantu abalala oyo nno Naalongo ezo zonna ensobi azikola lwaki lwakuba ali mu mukwano omupya abantu bamutegeeza tayagala kuwulira kyovula baba kugamba Eva bwe babanga owulira ebintu bitandise okutambula nga balina omuntu gwe boogerako naye nga buli amwogerako kibitwala obudde onoonyereze ku eyo ensonga ogambe kale tetuganye omwami wange kale katugambe tebamwagala naye kannoonye ki ekiviirako ensonga lwaki tebamwagala byandibanga ebimu ku ebyo byoyita nti tebamwagala oba tebakwagaliza nga bituufu nga bigenda kukutuukako Naalongo teyawuliriza omukolo n'agukola ne bamukyusa okuva mu ddiini eyiye n'ayingira eddiini y'Obuyisiraamu ne baddayo mu nsi gye balina okubeera omwana w'omwami yali abaza mpapula ng'ayagala green card batuuseeyo ndowooza ddiiru ye emaze n'ekwatayo atandise okwefuula famire y'omuwala tayagala kumanya abayisaamu amaaso abavuma babeera mu kuyomba babeera mu kulwana essaawa zino lwabadde asabye divorce agamba twedivorcinge buli omu atambule gage omuwala agamba wenkudivorcingira ngenda kubeera nga nkudiportinga oddeyo mu ggwanga Uganda gy'oba obeera wabula omuwala enza agambye nze sigenda kudda mu ggwanga Uganda tosobola nakundiportinga ate era togenda kundiportinga ebintu webitutubiira binnyo bitera obbeera mu bazungu abazungu ne bajja ne beetika abaana bawana Abafirika bagenze lwa mukwano bw'otuuka eyo n'otakola byayagala abagenda kudivorcinga ate era n'okudiportinga bakudiportinge obeere nga tofunyemu mu eyo relationship tolina kintu kyonna kyofunyemu omaze obudde otudde oli yakuleeta obeere embwaye gwe toyagala kukozesebwa nga ye bwayagala okukozesa okufundikira nga munnange byonna obifiiriddwa ndowooza Rabadaba yatuuse ekiseera ng'alaba yalina okubeera omusajja ng'ate omukazi ayagala abeere musajja kino kyekizibu ekiri ku bakazi abalina ssente abakazi bwe babeera ne ssente ate bo baagala babeera abasajja mu maka ekintu ekikyamu nnyo n'atamanya nti oli abamwami kiri ekintu ky'okubeera omusajja kimutemba n'akambuwala ku ddoboozi lye n'ayagala yeeyisenga omusajja olw'okuba nti gwe ateekamu ssente ate n'oyagala obeera omusajja kyatasobola kukkiriza so ebintu webiti abaana ab'obulenzi okwewonya ebintu webiti mutandika okukola mweweeyo mukole you people work mukole muleme kuswazibwa anti omutayagala kukola olw'okuba mwagala bashuga mami mutuusa n'okwoza ebibada amanya enza Shila adita commenting wansi awo njagala mmanye ekikyolowooza embagalanyi